Popin Media. I'm the RDC, Mariam Seguia. Thank you so much for taking up this decision of joining Uganda Police. It is the way to go, because as patriots, as youth, we request you to defend our country. Therefore, once you're in training, put your heart wholeheartedly, be disciplined, very patient, endure. Training is not usually easy. Some people run away, but don't run away, because as you look around, we are being surrounded by police officers. They've gone through what you're going to go through, and they are human beings like you. So don't fear anything, harden up, endure, and finish up the training. We need you in the forces. Be disciplined, do whatever you're told to do, and please put our president at heart, the President of the Republic of Uganda. Whatever you do, the president should be always number one. When you're out and you're serving, the president should always be number one. That is all I wanted to talk to you. I wish you all the best. And in my heart, I want all of you to go. May God... I call upon the Almighty God to put favors on you, so that you can all go through the test, and I wish you all the best. I want you to come back like the way you've gone. Don't go and you indulge yourself in sexual affairs. Once you're found pregnant on course, definitely it's the end of your life, it's the end of the training. Therefore, you should keep away from the opposite sex until when you are commissioned. Wishing you all the best. I'm eagerly waiting for you to come back, and I receive your salutes. Okay, thank you. Okuwandiisa abasirikale bano ng'era bulijjo bwebadde enkola yaffe nti buli mwaka tuwandiisa abasirikale, era kye kimu ku ekyo ekituwaliriza okuddamu okukola ki, okuwandiika, kubanga buli lukya emisango gyeyongera waggulu, n'abantu bennyini mu community bakola ki, beeyongera obungi. So ekyo kyo kitukakatako nti tulina okulaba nti twongeza ku nnamba yaffe ey'abapoliisi. Waliwo abafa, waliwo abawummula, waliwo abalwala nga takyasobola. So tuba tulina okuzzaamu nga tuzze okuwandiisa abasirikale abo bonna bonna abateekayo okusaba kwabwe okuba nti bayingira obupoliisi. Yeeno y'essaawa we tujjidde tutuukirize ebirooto byabwe, era tutandise na misinde ekirungi, bonna badduse bulungi, tulina n'omu afunyeemu buvune, era kati essaawa zino tuli mu kugezaako kubakebera ebyobulamu ebisookerwako, nga nabyo bwe binaaba bimaliriziddwa tugenda kudda mu kubabuuzaako ebibuuzo omu ku omu, kwogerezeganyako nabo, tulabe embeera zaabwe ziri zitya, ono omuntu azze anaasobola okukola naffe, anaaba tasuubiddwa kuyitako ku medical. Tuyina abantu abalina endwadde nga ez'emitima, abalina enkindo ez'amaanyi, mulimu n'endwadde endala nga amazima amatuufu omuntu ajja kusobola, abalina embuto, n'abo bonna abanaaba basangiddwa, kubanga abamu bayinza okukikola nga tebakimanyi, abanaaba baggyeemu embuto, kubanga oba weereetera obuzibu obulala. So ezo examination zijja kubaawo wano, twewaze okunenyezebwa mu maaso, kubanga tunaatwala abantu abalina azadde wiiki ewedde, tuba tumututte ku muliro. 99 wano e Kayunga
naye we tugendedde okuggwa tufunyeeko abantu 8, naye nga tusuubira nti waliyo abava ewala nga e Galiraaya tujja kubawa omukisa kubanga entambula ejja kuba ebakaluubirizza, so tujja kuba tubalinze kubanga baawano tubayise mu byonna bannaabwe bakoze eki bye bayiseemu. Abaana baffe abagenda mu training ya poliisi olwaleero mbakubira omulanga nti we mubeera ku training muweeyo omwoyo gwonna muyige ebyo bagenda okuba traininga, mubeere baana bawulize eri ba trainers, mugume kubanga abamu batuukayo ate ne baddukayo, naye mugume kubanga mukimanyi bulungi kye muyingiramu, waliwo abalala abakiyingiramu ate baamalako era kati be batuweereza. N'olwekyo